musically Fresh Kid ffe twamuzaala musically Fresh Kid musically ndi maama we Fresh Kid musically Francis kitaawe kuba ya financinganga ebirowoozo bya maama byaleeta ku mmeeza Fresh Daddy amuzaala biologically kati byonna byetwogerako biri musical musically era biologically kyali kyagaana kitegedde ng'obulamu bwagaana eyo tetugendayo tusigale ku music kati bwe mba muzaala nga maama we n'azaaliwo ogwokubiri that is musical yes kati maama ne taata obategedde kati mweno story baafuna obutakkaanya nze ne Francis ne twawukana of which gwe omwana biba tebikwatako tuyinza n'obbanga ekyayawula maama ne taata tekiriddamu bagatta ezo ensonga zaffe za famire ffe ababiri naye tekijjaawo gwe mwana kuba taatawo kitiibwa na mamiwo kitiibwa kuba twakuzaala musically ffe bwe tumala okwawukana maama ne taata maama neezira mu byange taata n'agenda mu bibye omwana n'afuna famire empya ye management empya yali mu MC Events yali musajja mulungi nnyo nnyo sina kyemwogerako wabula ne taata eyamuzaala biologically n'abeera part of that family kati eya music empya gy'afunye omwana naye jjukira musically tamuzaala naye we baatandikwa okubeera naye musically mu eyo family empya balaba nga maama akyetaagibwa kuba maama buli omu amanyi omugaso gwa maama eri omwana maama ne bamukubira nze nali wange byange ne baŋŋamba tukwetaaga saali mubi kuba omwana asigala mwana eri abazadde naye abazadde mwe mwafuna obutakkaanya naye osigala oli mugu n'omutima nti fresh bambi ne nkomawo mu famire eyo empya ne nziramu n'endera ne nnyonsa ne ndabirira olabirira tayimu etuuse oba tayimu yatuuka omwana n'atuuka ku mbaga ze kyakuze 18 yes embaga zenjogerako ze nga sho gye yasooka okukola mu bulamu bwe success ng'ezo agenzeeko ebweru asinkanya abantu ng'abo be nali mwagaliza kyandibadde kirungi oba kisaana okubeera ku mukolo gwo ng'ogwa graduation ne weebaza abasomesa ne weebaza eyakuvuga kutwala ku ssomero ne weebaza eyakuguza ebyokulya n'oteebaza maama wo kati mu nsonga eno ey'omwana jjukira ye si yabikola naye ono taata we eyajja n'amuzaala musically nga ffe twamuzaala dda yakola ensobi ezo at least omwana mugambe kale wobeera owa speech ya graduation maama wo oli ne taata wo oli tobeerabiranga kuba tosobola sasula muzadde ne kyemba nkolerera kyekyo cognition nabeera mu shadow paka otuuke okukola embaga maama omuleke eri otuuke ku kwanjula maama omuleke eri yes nyinza okyogerako nembanga akisaba nti tolina kisaba biki naye kiruma kati saawa eyo otuuse ku DJ Arch lwaki abamuli okumpi tebagamba nti kino ekirooto kya DJ Arch waliwo eyakiteeka mu nkola tumuweka big up buli yalabanga posti eyo kyasinganga ebintu ebyo nze bimanyi n'okunkaabya oli akuba screenshot n'agamba 14 where are you in this post n'ogamba munange simanyi maybe nze wampisa yambi oba oli naga 14 share Fresh Kid yino baje nga toliko ku posta n'omugamba munange simanyi maybe oba neeyisa wuyi njoba tebaagadde kati bwe nvaawo ne nkyogerako ne ŋŋamba taata ky'oli mu kukola si kituufu kuba ye omwana aba amanyi amazima naye ate muto tagenda yisaawo kyotamugambye tagenda kikakayitawo tagenda kusinga maanyi okitegedde naye zisigenda kuvaayo kwogerera taata kale sigenda kuvaayo kwogerera Francis naye wadde ffe nga ffe ababiri tulina obutakkaanya bwe twafuna buli omu n'akola bibye naye omwana balina omuteekamu ekyo nti nno alina okuzaayo respect eri abantu abo ababiri nayiwawo nnyo omubiri ne batuka ne balowooza njagala fuuka manager nayiwawo nnyo omubiri ekitali kibi
yes nayiwawo nnyo omubiri ne batuuka Fresh Daddy ne bamugamba naye kenyini ate n'akikkiriza kuba muntu mukulu ne bamugamba 14 oyo olina omwewala baani be yali akolagana nabo omu ku bo sijja kuteekamu mannya malala naye bo beetegedde kuba mu meeting baalimu so nga bagamba 14K yongera okumuzza ebbali aleme kuli awo wano kola ebibyo wano aleme kukido nnyo 14 akubira ne producer n'aba olimba lwa bwerere n'akubira ne video director n'amugamba tuwe shoot n'akubira ba dancer wona ne bajja ku shoot ne mu shooting oluyimba ate ne lukuba ne lukola ki oyo ne nabikolanga ate mba manyo ina kunsiima kwanga field mwoli abantu weebo ate gwoli mu kikolera omwagaliza so wena kimanyi ekyo ensonga lwaki na stepping back nitandika obbeera nga ate bwewesikamu batandika okukulawo obubi so kyatandika okubeera nga osobola omugamba ninawo oluyimba nenyagala Fresh akole n'agaana naye nga tagaanye mu straight line n'akubuzaabuza naye ng'oluyimba mwokozeddemu olaba kyakabi kyogenda okumuwa kuba nze bwe mba nkola ekintu nkikola tandika promotion kuva mu studio nemanya management eyina ssente zigenda pushinga project naye bwe nkwata olimba lwa kamiliyoni kipepewo ne ntuteekamu lines za Fresh Kid n'oluswayiri ne lubeeramu lugenda kwetambuza so njiye ebintu ng'ebyo ne mbiteeka ku mmeeza ne babigaana naye si mu straight line n'obiwulirayo just mu nkuubo yeefuula mugezi biki noga naye ate ng'akikoze mu mutima mulungi ekyo ina kiina kikola mutima mulungi n'atandika okuneewala mpola kale banyabo ne basebo tubalamusiza tubaniriza nnyo mwebale nnyo mwebalire eddala byonna nze Sesanga Bateebe Great Kula Extra Digest mugoba nsonga tuline bwongo 14 14K bwongo tugenda kwogeramu ku nsonga nnyingi nnyo of course bingi abadde abuze buli omu nga yeebuuza oba gayi waffe aliwa oba bwonga aliwa so ne mwesanga n'ebintu ebimu oluusi mulabe engeri gye bibadde bikolebwamu nga temuli kuyiiya obwongo nga tewali ne tumukomyawo 14K gamba ki kabulaza kankugireko n'enkofiira kituufu neyanza nnyo neyanzeege kalebo maanyi amiina bitambula bitya tebitambula bubi kasa tuba nga tuli balamu teri kirabu kisinga bulamu awo ebisigadde Mukama ajja tugabirira yesebo tujja tandikira wali sembye nakulabye nga olina obutali bumativu bwabadde olaga ku mutoowo Fresh Kid yabadde South Africa yakomyewo bwe yatuuse eri of course nasinkana abamu ku be yali yeegomba okulaba mu nsi DJ Arch Junior nenkulaba nga kwe bayita okuyomba kwe bayita okulaga obutali bumativu kwe bayita okwekalakaasa kwe bayita okwekyanga kwe bayita ndowooza okulaga obutali bumativu ekigambo kiyinza oba ekituufu ali mu kutandikira ku nsonga eyo yennyini Fresh Kid yabadde South Africa kirungi nnyo era byebimu ku bye namugamba tebisoboka era ensi okyazitambula tukomye ku wano oba wano naye ekyo ensi okyazitambula ku nsi ze namugamba nera nayo yalimu amugamba singa ogendako e South Africa n'ogendako e Nigeria n'ogendako America ensi ezo nzikwagaliza kyamukisa mulungi South Africa agigenzeemu so issue yange teyabadde ku kyakuba nti yagenze oba nti saagenze kuba ntambuddeko naye ninyeeko naye ennyonyi etali emu zitali bbiri so si ye yabadde issue yange okukola post eyo abaagirabe yabadde clear Fresh Kid yasinkanye DJ Arch Junior posti Fresh Kid si yazikola era mu nsonga zino talina buzibu musajja wattu era y'ensonga lwaki interview zino mbadde nga nzeewala lwa nsonga oba ne side gy'olumirirwa tibambye talina buzibu ne waliwo abakola ensobi ezo kati eyakoze post kuba Fresh Kid muyite admin yakoze post nga yeebaza Katonda yagambye nti ebirooto bituukirira Fresh Kid amaze n'amiitinga omuntu gwe yali yeegomba okulaba DJ Arch Junior n'amaliriza nga yeebaza abantu bano wammanga yeebazizza nnyo
Honorable Nakiwala Kingi na buli omu eyatadde omukono mu trip eyo eyogenda South Africa. Obuki tekyabadde kibi. Nawe mayono okubuza gwe ne kikulumirawo ekyo. Kati nze obutali bumativu wange bajjidde wano. Manye olusoba n'ebintu ebikuluma naye nga tobiwa nnyo budde. Nasoosera ba post y'omwami omu ali ku TikTok bamuyita Champion Genius Levy. Yakoze TikTok video ye ng'agamba 14K Bwongo nga simulaba mu success ya Fresh Kid. Omuvubuka ono alina ekyamaanyi kye yakola. N'ebisigadde. Naye nze post engeri gye nali girisiivinzeemu eyo erina ebiwundu bye yabadde ekoonamu mu nze. Post admin gye wandiise ku ndi ku ya Champion Genius Levy. Ya Levy, okay. Alina ebiwundu bye yakosezza mu nze eby'emabega. Nene sikiwa nnyo obudde ne ngamba waayi. Naye nga ndawa omuntu anfiiririra atali omu abatali babiri nga beebuuza kwayi 14 yaluwa. Then after that post yewe bagikola after post yoli after the other video. Okay. Kati bakola post yoyo DJ Arch Junior. Neyongera kamula ali mu kiwundu. Yes, kati nze kyannumye kyabadde bwe kiti. Fresh Kid tekyali kirooto kye okusinkana DJ Arch oba okumwegomba. Yali DJ Arch ne Emmanuel mu luyimba lw'abambi. Oluyimba lw'abambi nze naluyiiya, nze naluwandiika. Tibambi nange negomba DJ Arch oba Emmanuel bambi. Oluyimba olwo balumanyi. Lwe lumu ku nnyimba ezasinga okyusa obulamu bwe. Naye natula ne ndowooza ku bantu, ku baana abato abakoze Fresh Kid kyali mu kukola ekyokuba nti batandise bato. Bensobola relatingako tinange neegomba okuba nga gundi. Olwo nga saga ziri ziguddewo tayimbadde bikyagende mu ssomero. Ate zaava Honorable saga tugendeyo eyo Nakiwala nga tayagala omwana ayimbe. Omwana alina kwonooneka nga muto. Of which nze nali manyi nti kyenkola kituufu oba kyetukola kituufu wamu ne manager Francis. Nensigala nga mposhinga era oluyimba olwo nalukolera mu budde bube nyini kyemanyi yabyogera nga leero ekiro nali mu studio nkera ne lufuluma ne lukubirawo. So nanoonya abaana bensobola relatingako. Mwalimu ba Bow Wow oyo bazungu, mwalimu ba Justin Bieber nendaba nga bonna bazungu. Nenoonya abaana abali wano mu Africa abasobola okukimekinga nga bato. Nensakinga ku baana abo. Nenoola waliwo Emmanuel ye nga mumanyi. Nensakinga ku DJ Arch nendaba nga alina background ennungi n'engeri gavumenti yeewabwe gyemusupportinzeemu okubeera ng'afuuka ekyo kyali. Neŋŋamba wow, this is a good example. Nenkozesa amannya ago mu luyimba olwo. Nga ne Fresh Kid tabamanyiiko, tabalinaako idea. Okitegeera? So namulootera ekirooto n'enkissa mu luyimba. Oluyimba ne lukuba. Abasinga abatula abayinza n'obbanga DJ Arch bali tebamumanyi. Naye balabanga kaana awo ku mitimbagano akaana akataaka ekyanga. Naye nga balowooza kompyuta. Kati okutuuka okulaga obutali mu mativu nali nabadde nsuubira kale ka big up, kale ka thank you, kale nga wosobodde okwewazaawo Honorable Nakiwala Kingi. It's good. Amutute South Africa nange kinali mwagaliza. Ne DJ Arch gwa meetings. It was my dream for him. Namulootera ekirooto ekyo. Kikujjako ki ogamba admin nti ne 14 muwe big up kuba success eno tugituuseeko. Kitegeera sikyogera mu bubi, sikomerera muntu ate sisaba kinene. Okitegeera nti bwe batanneebaza ssaawa eno gamba nti 14K thank you ku lwa kino kuba singa saawandika layini ezo singa ebiti ate singa si nnyimba ezo singa Nakiwala tamututtewa singa twapowa weyatugambira nti mumuleke ne mutwala mu ssomero lya gavumenti weebale n'asoma. Kaakati ekintu ekyo example entuufu gye nnyinza okkiwa kuba kyali bingi nze bye mbadde mpitamu nga nnumizibwa nga ndaba kirabika maybe sigwana kwebazibwa, sigwana kusaba kyensaba kuva mabega. Nentuuka ne manya nti kaakati kale ebya ssente byo kambiveeko kuba zo sijja zifuna mu mwana ono ne kankolere respect. N'okugamba nti nno
at least mu byonna ebyaliwo waliwo abayimbi abeebaza Jeff Chiwo, waliwo asobola ogamba nti nno John Segawa. That respect. Nti singa teyali gundi, singa teyali katolubwama, singa teyali bisaaki. Abayagala. Si kyamaanyi. Nti nali awo nga ntudde nga bigaye neza studio sizirina. Simple. Mayinja n'angamba nti atugende. Nti nga Patricia wa Ghetto Kids wasobola okubeera ng'akyawa Eddie Kenzo ebimuli bye kye batuukako. Talina ssente zagenda wa Eddie Kenzo kumwebaza. Ate Eddie Kenzo sigamba nti aba akisaba n'ekigwana. Kati nze 14 bingi ebituusewo bye ngenda okukubuulira weewuunye nga nze Eva ndeke wabbali mu kisiikirize naye nga nsirika. Naye otuuka n'ogamba Kisusi. Bana neebaza ddi. Nze kankubuulire sikyogera mu bubi singa nkeera ku makya neefa. Profile gye abasinga gye bamanyiko ye ya Fresh Kid. Era Fresh Daddy kuba gwe nsinga okunenya muzina ensonga. Taata. But before going further, mukyali ni good terms? No. Side yo ne ya Fresh Kid? Naleka taata akole kyasuubira ekituufu. Kuba nakola kyensuubira nti kituufu. Paka ku stage emu nendeka twasemba okumanya we mwali Fresh Kid, taata, gwe ne manager MC Events. Yes. Oba Francis. Francis n'atuuka n'akita. Ne tumanya nti nno naawo n'embeera we yabeererawo eya gavumenti bagamba omwana mumwonoonyo, omwana agenda mbidongo ekiro, omwana agenda mu club, omwana mugenda munywesa omwenge n'ebirala ebyatuukawo, agenda gende yasanga abagwenyufu and all that. Bato yonna eyali awo. Twamanya nti kuba naye yayimba nti 14K tampisa bubi. Tuli ni good terms. So ensi neemanya nti ali mu mikono egya 14K wongo. Buli kyana bagira advice jana wandi all that tata jana yaniriza. Kati kankunyumizeyo akantu kali. Simanyi oba abantu banakitegeera. Ebintu bya Fresh Kid bino bizibu. Biri sensitive nnyo nsonga newala nnyo byogera kuba mulimu omwana atalina musango. Botasobola na nnenya. Nze bw'onsanga ne Fresh Kid n'okusanga abo babiri ababadde nga batulaba engeri gye tubondingamu eragirawo nti bana babiri tebalina taabu. Ne wabaawo omulala. Example gye nnyinza okuwa ennyangu. Nze ne Francis. 14K bwongo ne manager Francis. Oba oyagala oba toyagala tuyina role nene mu bulamu bwa Fresh Kid. Example gye nnyinza okuwa ennyangu. Musically Fresh Kid ffe twamuzaala. Musically Fresh Kid musically ndi maama we. Fresh Kid musically Francis kitaawe. Kuba ya financinganga ebirowoozo bya maama byaleeta ku mmeeza. Fresh Daddy amuzaala biologically. Kati byonna byetwogerako biri musical. Musically era biologically kyali kyagaana. Kitegedde. Ng'obulamu bwagaana. Eyo tetugendayo. Tusigale ku music. Kati bwe mba muzaala nga maama we. N'azaaliwo ogwokubiri. That is musically. Yes. Kati maama ne taata obategedde kati mweno story. Baafuna obutakkaanya. Nze ne Francis ne twawukana. Of which gwe omwana biba tebikwatako. Tuyinza n'obbanga ekyayawula maama ne taata tekiriddamu bagatta. Ezo ensonga zaffe za famire ffe ababiri. Naye tekijjaawo gwe mwana kuba taatawo kitiibwa na mamiwo kitiibwa. Kuba twakuzaala musically. Ffe bwe tumala okwawukana maama ne taata, maama neezira mu byange, taata n'agenda mu bibye. Omwana n'afuna famire empya, ye management empya. Yali mu MC Events. Yali musajja mulungi nnyo nnyo sina kye mwogerako. Wabula ne taata eyamuzaala biologically n'abeera part of that family kati eya music. Empya gy'afunye omwana. Naye jjukira musically tamuzaala. Naye bwe baatandikwa okubeera naye musically mu family empya, balaba nga maama akyetaagibwa. Kuba maama buli omu amanyi omugaso gwa maama eri omwana. Maama ne bamukubira. Nze nali wange byange. Ne baŋŋamba tukwetaaga.
saali mubi kuba omwana asigala mwana eri abazadde naye abazadde mwe mwafuna obutakkaanya naye osigala oli muguno omutima nti fresh bambi nenkomawo mu famire eyo empya nenziramu nendera nenyonsa nendabirira olabirira tayimu etuuse oba tayimu yatuuka omwana n'atuuka ku mbaga ze kyakuze 18 yes embaga zenjogerako ze nga sho gye yasooka okukola mu bulamu bwe success ng'ezo agenzeeko ebweru asinkanya abantu ng'abo be nali mwagaliza kyandibadde kirungi oba kisaana okubeera ku mukolo gwo ng'ogwa graduation neweebaza abasomesa neweebaza eyakuvuga kutwala ku ssomero neweebaza eyakuguza ebyokulya n'oteebaza maama wo kati mu nsonga eno ey'omwana jjukira ye si yabikola naye ono taata we eyajja n'amuzaala musically nga ffe twamuzaala dda yakola ensobi ezo atlisi omwana mugambe kale wobeera owa speech ya graduation maama wo oli ne taata wo oli tobeerabiranga kuba tosobola sasula muzadde ne kyemba nkolerera kyekyo cognition nabeera mu shadow paka otuuke okukola embaga maama omuleke eri otuuke ku kwanjula maama omuleke eri yes nyinza okyogeraku nembanga akisaba nti tolina kisaba biki naye kiruma kati saawa eyo otuuse ku DJ Arch lwaki abamuli okumpi tebagamba nti kino ekirooto kya DJ Arch waliwo eyakiteeka mu nkola tumuweka big up buli yalabanga posti eyo kyasinganga ebintu ebyo nze bimanyi n'okunkaabya oli akuba screenshot n'agamba 14 where are you in this post n'ogamba munange simanyi maybe nze wampisa yambi oba oli naga 14 share fresh kid yino baje nga toliko ku poster omugamba munange simanyi maybe oba neyisa wuyi njoba tebaagadde kati bwenva nenkyogerako neŋŋamba taata kyoli mu kukola si kituufu kuba ye omwana aba amanyi amazima naye ate muto tagenda yisaawo kyotamugambye tagenda kikakayitawo tagenda kusinga maanyi okitegedde naye zisigenda kuvaayo kwogerera taata kale sigenda kuvaayo kwogerera Francis naye wadde ffe nga ffe ababiri tulina obutakkaanya bwe twafuna buli omu n'akola bibye naye omwana balina omuteekamu ekyo nti nno alina okuzaayo respect eri abantu abo ababiri taata fresh kid wamukola ki nga banaye yagaana oba buyinza weebale nnyo ekibuuzo ekyo kirungi nnyo nze nina ensonga nnya ze nsobola okuteeka mu bantu ezinnuma ebiseera ebisinga omanyi lwaki interview zino nzibu okukola ku muntu nganze bw'oba onnyonnyola ebintu ebikuyisa obubi eri omuntu gwe muli kukolagana naye onnyonnyola biri ku negative side kuba kizibu oli okubuuza birungi ki byofunye mu fresh dadi wabula bawakubuuza buzibu ki obwiki bonnyonnyola obuzibu oba osinza ku mbeera ebeerawo naye alina ebirungi byetukoze ffenna just otuuka n'otandika biweeyiga ogenda olaba nti ebirungi n'ebibi biriwo ebisinga n'okulaba nga ebibi biri mu 70%. olina obitoolako kati awo mizaani eddemu ekole ki okyeggyeko so tutandikireko eyo question gy'ombuuzizza obuzibu buvaawa buzibu ki obuzibu nze we nalaba we bwava ne taata muto nentuula ebbali neŋŋamba kankiveemu fresh daddy onoonsonyiwa okwogera kino naye tofunanga muntu akubeererawo 100 ku 100 mu bulamu obwo nze ababadde nange abatulabye ne fresh kid babadde nga bakimanyi nti 14 wasalawo yiwawo omubiri ku fresh ayiwawo fresh daddy kyali kipya mu maaso ge ne mu bantu abapya bye yali atandise okukolagana nabo nekituuka nekireetawo Fred nze bino byenjogera kati twabyogerako edda natuzaawo ku meeting ng'olwo mukulu wa fresh kid yaŋŋamba 14 muto wange ng'agenda nga buli kimu kimugamba n'abaana nga 14 omanyi tutuule twakola meeting yali ku Badman Records ewa producer Lego gwe twatandika naye omwana oyo nayogera byenjogera nali mbulako kaaba byonna ne mbyogera ne basiriikirira
ng'omanyi omusango gwe bannenya nayiwawo nnyo omubiri ne batuka ne balowooza njagala fuuka manager nayiwawo nnyo omubiri ekitali kibi yes nayiwawo nnyo omubiri ne batuuka Fresh Daddy ne bamugamba naye kennyini ate n'akikkiriza kuba muntu mukulu ne bamugamba 14 oyo olina omwewala baani beera yakolagana nabo omu ku bo sijja kuteekamu mannya malala naye bo beetegedde kuba mu meeting baalimu so nga bagamba 14K yongera okumuzza ebbali aleme kulyawo wano kola ebibyo wano amazing nnyo 14 akubira ne producer n'abawo olimba lwa bwereere n'akubira ne video director n'amugamba tuwe shoot n'akubira badansa wonna ne bajja ku shoot ne mu shooting oluyimba ate ne lukuba ne lukola ki oyo ne nabikolanga ate mba manyi olina kunsiima kubanga field mwoli abantu bwebo ate gw'oli mukikolera omwagaliza so we nakimanyi ekyo ensonga lwaki na stepping back netandika obbeera nga ate bweweesikamu batandika okukulawo obubi so kyatandika okubeera nga osobola omugamba ninawo oluyimba nenyagala Fresh akole n'agaana naye nga tagaanye mu straight line nakubuzaabuza naye ng'oluyimba gwokozeddemu olaba kyakabi kyogenda okumuwa kuba nze bwe mba nkola ekintu nkikola tandika promotion kuva mu studio nemanya management eyina ssente zigenda pushinga project naye bwe nkwata oluyimba lwa Chameleone kipepewo ne ntuteekamu lines za Fresh Kid n'oluswayiri ne lubeeramu lugenda kwetambuza so njiye ebintu ng'ebyo ne mbiteeka ku mmeeza ne babigaana naye si mu straight line n'obiwulirayo just mu nkuubo yeefola mugezi biki oga naye ate nga kikoze mu mutima mulungi ekyo ina kiina kikola mutima mulungi n'atandika okuneewala mpola that's why neoba waliwo ewasaana oweebwa credit 14 tebalina jimpa kuba balina kye bali mu kumpa kyesigwana bakudimininga bagezaako okudimininga kati kirungi ezo kisirikira kati nabagamba mu meeting mwenna abalina ono omwana byemukola kati ne byemulaba mbikoze nga wakabi nnyo singa wemulina kati so byonna byetukola kati ndibikola ku lulwe ebyaddala nga sikwese buli kyengumidde oba kati njogedde kuno kwogera kwenjogedde sisuubira kuddamu kubeerawo na Fresh Daddy nga tutijja mpozi nga ze naŋŋamba mwana byonna ebibaddewo sorry biki era mbanja kujja mbagambe naye ntuukidde okwogera kitegeeza ngumiikirizza lwa nsonga 3 ng'abantu 3 Fresh Kid babambi talina musango nga buli wembirowoozaamu okujja namba baabe musajja wattu maama we ansiima nnyo buli lwenjogera naye mwana 14 kuba abamanyi story bagimanyi kuva Kawanda yabeeranga ne maama we yamuleeta mu Texas obeera mu Fresh ku lwange akimu bibiri aŋŋamba kimanyi omwana wange ali mikono mirungi kuba 14 nkumanyi n'embeera zo so owokusatu ye mukulu we gwe nkugambye yatutuuza abendowoozaako abantu abasatu ŋŋamba Fresh bambi maama we anaawulira ati mukulu we nebbo yotuuka n'ogamba naye ngolaba minzaani erina gye yeewunzikira nga tekibalansi nabeera mu kisiikirize paka ddi kati bw'okola ennyo omuntu n'omuyirawo omubiri ayinza otuuka n'atyamu n'alowooza ogenda twala kampani naye ate oluusi okikola mutima mulungi kati bw'okimanya stepping back nze nasemba wandiika Kipepeo remix after meeting eyo ate nga naye yali nkake abamu okubeera nga bajja netwogera byetwogera ova ku muntu okubeera mu meeting ne bagamba gwe weekubisa nnyo ebifaananyi ne Fresh wemulisa nnyo weemulisa nnyo n'omwana oyagala mulinnyirako muyitirako ng'omwana oli mumukozesa kuyitawo ebintu ebyo byankaabyamuko nga nzeeyo kuba nagamba kale abantu tebamanyi mbuno nze nalime yoyitawo obudde nembuwa mutawani we n'ayitawo manyi lwaki abantu bayamba bannaabwe baselebratinge bonna si ssente nze ne bongamba bugambe olaba Wembule ne Fiiki kimala omuntu
Lenze buli wawulira mention ya Fresh Kid nga njogera kumba wendi behind the camera bwemba siriiwo ekisoboka ekitegeera kati nabyo batunuuzaamu ne mbagamba bwe bityo bibiri ne banigamba manyi ebibaawo biki nekola kipepa remix kyemmanyi wadde teyamukolera nnyo yamukolera nenga tokolimba lwa Fiki Gaza ne Fresh bayita Wanike Bango era ne wabaawo eraawo biki nenyimba yaze bakola awo mu kumpi temabega kati ensi emanyi gwe writer nina ekintu kye nabagamba nga si mu bubi nga balowooza jasi byonna mbyogeza buyinza oba olw'okuba ono eyatandika omwana alowooza buli kimu tulina omugamba nabagamba Fresh wakola oluyimba wadde sinze mbiwandiise kirungi okuŋŋambako nempuliramu nomanya wawo osobola okwadvising ate kiba kirungi n'okuluwuliramu nga balumastalinga nebagamba nti wadde sinze mbandiwandiise newe muluta abasinga ne balowooza abanzi so kirungi nemmanya nti kirungi obutatta rhythm ne pace naye obaleo nga bagamba kati ekyo kyali kibi kye nayogera ntayogera ngani era alina projects ze yakola nga zonna azemalidde 10 ku 10 kundaga nti asobola okukikola nga siriiko bwe tutambula banyabo ne basebo Angie's Botanical Store ekitende awo ku kitende shopping center edduuka 18 osobola ogendawo for all your health supplements owulira ebikugulumba mu lubuto omusayi tegutambula bulungi ozimba ebigere abakyala abagenda mu nnaku zammwe naye nga togendamu bulungi ate nga tovaamu bulungi Angie's osobola okwogerezeganyako naye abaagala okugogola emisuwa cleansing noba nga osobola okugogola bulungi nnyo emisuwa omusayi ne gutambula bulungi Angie's mutuukirire yogerako naye ku namba y'essimu ku namba ze ez'essimu weeziri wansi awo bwongo Fresh Kid wasemba kukola naye kipepeo ne Wanike Bango ne Fiki Gaza alina ennyimba endala z'akoze nina lwe nalabako awo ku YouTube nga alikoze ne Jeni eyo Zamba endala kirabika zikyaliyo nze nabalikomenigirako right on nabagamba mulaba 14 ati wange tufube nnyo tufune ku fayino atuweyo oluyimba era fayino mu nnyimba za Fresh Kid zaalina nga sinze naziwandiika alina oluyimba baluyita nkuta fayino eyo yalukola nawulira bulungi nnyo kuba mba njagala sharinga ideas n'abalala naye mba saagala mukole kyammwe ebbali kuba ekyo ekyobalwayita bwe abantu bamanyi nze nkikola ki katugate kale idea mbagambe mumanyi oba muŋŋambe nti wano mugemu bwe muti kifulumenga tekyawukana nnyo oba si kyo tukiteeke mu lwatu nti nno 14 tolina buyinza ku kino nze baŋŋambako nti buli omu alina omanya waakoma 14 amanye waakoma nga agamba abo benkugamba betwalinawo mu meeting bwe baba balimba bajja kuŋŋamba kagamba bagezaho kundaga nze ndi writer nina ba writer olina kusigala awo wandiika oluyimba balukkiriza balugaana balugaane nabatuya neŋŋamba kale bano abantu bamanyi nti ono omwana bwe nali nsula naye mu nju ekawanda awo nga tugatta byetugatta muyambyeko okuva mu kumwambaza stokes n'engato nga tugenda ku show okuva kumugamba ekyokukola ku stage freestyle gikole bwoti tunuulira nga nnyimba ky'oba okola banne meetings paka ku level y'okuba nina bbeera nga mpandiika ensonga lwaki natuuka n'enzira emabega nakola bubi olaba tekivaayo bulungi oba olina kyesibamu kuba ekisooka ekya ssente zo nali nkimanyi nti tezijja bbaawo sijja kumufunamu ssente kuba si kyekikulu kuba ne taata azeetaaga bambi n'embeera gy'aba yayingiramu okuva mu eri gye yalimu expense eba ekyuse kyoyinza omukolera omwana mukiipingirawo omumuyambeko abeere relevant babire nga bafuna akasente ako akasho ku kasente kashaako oba ofunyeyo kyofunye si kyateeka naye omwana kimuyambeko wabula gwe 14 kyoba ofunamu buli we mumpa mention biki
osoba nga olinayo omwana nawe gweyagala oyambako noga 14 nawulidde fresh agamba bwekiti yakolera luno oluyimba kanonye 14 mweyo akakadde ankolere ku kino nze kigwe nti oyinza okunsasula n'ebino ebyasho biki si kikulu kuba tezijja kummala ate ozeetaaga nnyo so bwe ndaba nga ate munzikakkanyiza nnyo kitegeeza nange kankuggyeko kyenkuwa oba onsasule sinalimba fresh kidi lwenkoze nga nsasula kuba teziyiwe era olaba embeera nga kati bwesiibawe bwe mugenda ku show baali tebabasasula before nga tata tanaba kuyingiramu baali tebabasasula kugambe sinalimba yena linkoze nensasula ne Francis bwe yali waali kale kati ya Francis bengeri gye byayita sagala biddamu kuba ate ye awo mubuuzanga Joyiranda naye tetwagala kugendayo naye nalingeera sisasulwa naye nkugambye kati omanyi lwaki nasigala manager yakwatanga emirimu nga ne bwemba nguleese nenga guno gwa milioni 2 manager bampeeka 5 bala 14 nyingi tezimugwana era nze sifunako ssente kuva ku show nti bakuwaddeyo akakadde muva ku show bampanga bloka percentage 5% nedda 14 yaleese omulimu tumuweke 10 nogamba fresh daddy oba noga Francis kale katwogera ku kiriwo nogamba fresh daddy njagala ntwaliwo show omwana mumpe milioni 2 n'empaaka 10 fresh daddy nagamba kale emukyenda tukola nange bwentyo bwendi kati okuwandiika bakuvaluinganga batya tewali ojja kumpita omusiro bafala naye omanyi kyenakola nze options zaali eza either okireka n'otawandiika oba togenda sasulwa ate ne ku ssente wadde zijja ezakyo togenda funa oba kyenakola nasigalawo ne mmanya bwempandiika banteeka bwempandiika fiya 9 nenteekamu 14 kebwongo we mash it up nina kyeneezimbira nti mukipepewo weeba etandika enga nti nno a fresh kid Uganda 14K mastermind nina kyenzimba kale kankizimbira awo oba ate era bwenkireka sinawe ngenda kizimbira walala kangume na kino ekitono that's why bwe mulaba nga nvuddeyo nga alina success gyatuukako nga siri mentioned anywhere kinnuma kuba kyensigaza ofuna okitegedde nti fine tonsasudde kino kino naye kampandika olimba niteekemu 14K bwongo abalala bampulirira awo omanyi lwaki ate emirimu ewakiri ewala omanyi lwaki nagamba nti nno ne Francis nange nina kye namumekingamu nti nyimba nyingi nga ziteekamu manager Francis erinnya kuba funa kiri buli kyali afulumya nze naze nga kino kifulume nga nteekamu erinnya manager Francis nga ndaba engeri gye nsobola omusasulirawo eyo ze ne bw'oba nteeka siriimu erinnya nange teririimu ne manager Francis mwali olw'excitement eyo tufunye omwe katukikube mubambi mwendi 14K bwongo talina nsobi nange ngezaako okwesika tolina yakusika kanneesike nze Emmanuel yajjako wano e Kampala saamulabako efreshidi yagenda namu meeting oba yali ku Serena biki singa nkubuyaze gye bandeka otya ne bonna nze nabateeka mu nnyimba naye ne kusho saagenda ne gwe wandika ne bwe yajja wano naawe tewamulabako Emmanuel asula ku Tiki Hotel Kawempe kikyoma kale bamu meeting ane samu meeting ako wamulaba ku social media na ku TV nalaba post singa gwe bwaziraba kati bwe bane nnyo kale na kano ne nnyomba mu akatono ke nnyomba ndeke nnyombe ku kati manager yakikola ku olwo bingi gwe kyomanya zabamanyi bamenye ensonga emu 14 naawe osigika nensi tolekawo mbeera nembadde nga nsiika olw'ensonga z'abo abantu abasatu b'ennumiriro n'ekirala nti no mbamu nina kyenzimbira omwo mpolampola brandi yange singa tomumanyi singa nakoma kuba nteeka singa temumanyi ate singa ne fresh tomanya singa talina waali talina amumanyi that's why enyombera nnyo kamation musajja watu kensigaza kensobola okufuna nze ku kya ssente kampisewo ne kino nemanya after zino interview fresh dadi ajja kunkyawa nnyo naye fresh kid kyemmanyi banaatuuka otegeera fresh nsonyiwa ku bino byenjogera kwagala nnyo njagala nnyo oli musajja wange naye
ensobi ezimu zikolebwa. Nze bwe twagenda ku kipepeo era idea yange mumukolerawa kipepeo Chameleone teyamutuwa mu kusooka naye nabagamba tukola ennyimba ne mugenda kukola ennyimba nga teziriimu kintu kiri extra oba ekyenjawulo kisobola lutambuza tezigenda tambula kuba tewali sente zilutambuza. Olwo oluyimba lwa Fear Nani lulimu patwa ate nga old raga dancehall nti omwana we muwa layini nze ze nandiyimbye ye n'aziyimba kigenda kukolawo enjawulo. So ne mbagamba mulaba akakayimba mayi mwe kipepe mulimu vibe y'abaana abato genda tandikira awo nenjiye ebintu nekola nenkubira producer eno beats nemubulira ku idea gye njagala okukola nangamba 14 naawe eno no yampako ku offer sajja mulungi nanga 14 buli mwezi jangu koleyo oluyimba olulwo nokiwenga obana sirola busi offer dogikozesa alwezi rawo ndowoleza fresh nesyejusa kirungi kuba ne kakati nkyakikola wandigambye munayiga ne bwokebera ku nakatoyiganga bwokebera yenze kyenyumirizaamu jasimanya ya credit wakyama teri kuyiga bwetyo ate si kibi nomala omulala ajja muyamba bwogenda ku TikTok kuliko omwana bamuyita TJ Cool owe Katala gwe bayita Cool wanji maama nzamulina nzakola skits ze nzazi editing nzazi shooting nzazi yiya zamu branding so okuzayo ku kyembaddeko eno nangamba 14 nawe kale bagala tukole tutya nafuna pieces z'oluyimba lwa Kamili ne tukola waka ine limba ne lugwa nga lwa kabi nembagamba naye si kirungi kutaluyimba luno omukulu tamanyi nga temwogeddeeko naye tumunoonye kwaneze zivaako maama tumunoonye kubona omwana muto Fresh Kid buli kyakola bamanya ffe tetukola nsobi. Fresh Daddy yayogera ne Palaso kuba ye mukwano gwe ne batugamba abeera ku TI muli lwakubiri Emmengo ne tugendawo ng'oluyimba tululina ne boyi nga lukuba twatuteekamu buteesi Kamili ne mukuba akaama anti kakati oluyimba lwa Fresh Kid ayagala lukukubamu wano kipepeo koye tewali muzo ne balusaayo waliwo bakyali ba Chameleone abo bemmanyi bakalema melody biki batugamba teekayo JB netuteekayo ne baluwuliriza mu video babalabako ku TikTok Chameleone n'ayimuka naye n'ayimbirako ekyo kiba kimaze okulaga nti atutaddeko omukisa nga utaddeko omukisa alaba naye luyimba luzuukuse waaw yafuluma n'ayogera nange n'aŋŋamba kale yali agala tuluddemu naye ayimbe oba ayimbe ebipya oba ki naye musically nze ne mbagamba Chameleone yali busy ate kati buno buvidiyo bugenda fuluma tunagala tumulinde ayuza n'omumala omwezi okumala emyezi omwenda n'obutasobola ate musimu bubi tuta oluyimba lwaffe kuba Chameleone bwaddamu n'ayimba talina kyagenda pruvinga kipya ekipepeo Fresh yalina shininga olino oluyimba ate olwedda ali mu shininga nze nkiwulira muli tute netuta oluyimba olufuuka ekyo naye tuba tuli ku TI waliwo omusajja next day kwolwo lwennyini omusajja yatuyita n'atuwa deal yakupromotinga juice bamuyita Teju Fresh abeera ambasada n'abimpitiramu ne mugamba omanyi kampite taata tubyogeremu naye waliwo ne presenter wa Bukedde mweyabidde omukyalo oyo baani Fresh Daddy najja ne tubyogeramu musajja ne tumumiitinga the next day deal neyitamu tezaali sente nyingi kuba ebaddewo omwaka gwonna oguwedde simanyi oba n'omwaka guno egenze mu maaso sente zaali ntono yali miliyoni 1 plus per month byonna ebyamala oyitamu jukira nze agenda okukola ng'obulango obwe baagala nina emirimu gye ngenda okukolakolamu awe Fresh Kid gy'alina okukola ebisigadde ebifaananyi bwagenda kushagayo juice bwebityo bwebityo twamala okumaliza n'omusajja natoola ne Fresh Daddy ne mugamba mazike era kyensaba ne mugamba nsabako eno ddiiri ofuneko kuba nina emirimu gye ngenda okukola ne mugamba singa batugamba
fresh ayambale engoye eziriko teju juice design agenda kusaba emitwalo nga 5 ogenda zimuwa omuga neze nyizo basina ngenda kufunira muga simu bubi sawa emitwalo 2 buli mwezi twala meka 2 14 ya milioni mu emitwalo emeka ze milioni 2 emitwalo 4 omwaka nunga wezibanga zize kuba account ebayiye bichi toswa kigana ekyo weziba zize nsaba emitwalo 2 nezali milioni plus kale kampa kafananyi okugeza tugeze milioni eri emu n'ekitundu sabyeko 2 keza abafuna milioni emu emitwalo 3 mwezi nangamba kale ate ng'omulimu gw'ogenda okukola gwe guyinza okuviirako ddiiro ogenda mu maaso oba okuyimirira tomanya bwete wemakirowooza nekiri akasibo kiba kuye fresh dadi no kino ekintu kyannuma kyanyiiza kale yazimpa omwezi ogwasooka neŋŋamba at least nogaa nange wano mpiseemu ku kasente at least fresh nange nfunye 2 so ofuna 2 buli mwezi at least kale weeba rent wa nnyumba nga rent fresh kid yansasulira ennyumba neŋŋamba at least nasanyuka omwezi ogwokubiri yankubira essimu naŋŋamba sente zampa nnyingi emitwalo 2 nnyingi yaŋŋamba ebigambo ze bakuweza omwezi ogusooka wazikolamu ki ayinza okuba yali ayagala accountability simanyi nyizo obensobi emitwalo 2 nakolako kino nenkolako kino twagendako wano naeditinga kano nagira kano alabe nga 2 ge gaggwawo nga tolyako yabwereere naye kuba n'abakampani abo okuwa sente z'omwezi mukola embalirira ate nze nabikolanga agenda ku stationary nendraftinga invoice n'okufuna ddiiru bye baasabanga byonna mukole igundi mukole budget proposed budget biki mbitwale ew'omukulu biki nze nabikolanga ddiiru neeyitamu natuuka yeŋŋamba mitwalo 2 musajja agambye nyingi naye singa twalina looya by then waalimu looya yafuna emitwalo 5 nga singa waaliwo looya kyobola omwana abantu bayita abantu emitima emibi n'ogamba oba buli kyetukola ndeetenga looya yaŋŋamba emitwalo 2 nyingi neŋŋamba naŋŋamba agenda kumpanga emitwalo 15 buli mwezi yaŋŋamba 14 nga bw'okimanyi ku fresh kid gwosinga okufuna ssente nyingi era ezo badde nsaba zireme bba mitwalo 2 sente zaŋŋamba zensinga okufuna ennyingi natuuka nendaba abankubira nno nga bampa emirimu gya fresh kid bangi kuba bakimanyi mulina natuuka nendaba nga bwendeeta mulimu gwa kakadde efunako 5 webali nentuka nga nkyogera kuba ekyo nonze no nakyogeramu no na maama wange kuba oluusi mbaako abantu beŋŋamba ebinnuma nembimalira eyo bisobole okunvaako naŋŋamba yogera lwaki omulimu gwa kakadde mugambye njagala 5 konze okay nentandika okikolanga ng'akikkiriza batasobola ngaana naye nga nkiraba si mulungi akkiriza lwa butaagaane nti naye alina ebizibu bye ebirala kati emirimu emingi ejjajjanga nga ngireeta nga nfunako 10 nga nfunako 2 ze sente nyingi ze yaŋŋambanga nti ofuna mu ddiiru zo z'oba oleese percentage yo commission gwe waalifunye ng'agamba ofuna sente nyingi naŋŋamba era olw'ensonga eyo mbadde nsaba nkuwenga emitwalo 15 buli mulimu gw'oleeta oba ku guno gwa juice olwo alireetinga kuziriza entera okufuna nga ndeese emirimu nemugamba okay nzikiriza mangu kuba ne 15 nazo mba sirina kyenkoze eki bwenkitwala yazimpa emyezi 3 15 sadda mulaba ku ssimu ye simanyi oba tebaddamu kale ensasula yaabwe era yali ntonotono kale aziringa balwawo naye nga at least omanya nade omwezi ogwo gwasooka otinya tebanaba kunsasula biki basaba invoice nga ebya invoice ebyo mbitegeera nze kangikoleko biki nayiga we bazikola paka kati nayiga we bazikola yayiga we bakola invoice tanya kyakwetaaza ekintu ekyo sente si ze zinnuma naye respect
kale 15 yandizimpadde okumpa ku respect eyo 14 akirisa akigwana nekyo kiba kindaze nti sizigwana so siziyombera nti oba siziyogerako nti nno sente zange biki naye okimanyi nti nno at least omuntu bwasigala nga azikuwa at least aba akulekeddemu aka respect oba omulimu gwagufuna babiri nze namuyita ne mugaba ajja tutuule nti waliwo wano ekibaluse munywanyi ekyo nakyo kyongera okulaga mu bulamu bw'omwana we akulaga tolina nnyo makulu tolina kyokoze kiri awo kyeyandaga kiri bwe kiti mu bumpimpi 14 olina bye wakola n'okolera omwana mbisiima era birungi naye byaggwa nga ne Francis bwe yakola ki bwe yakola ebye n'agenda nawe genda kwegamba ng'omuntu wanagamba oli mu bulamu bw'omuntu obaddemu bw'obuvaamu ate todimaninga ate nebaza ate ki ekyo kintu kitegerekeka naye boife twalinga abazadde gyali kirumamu erudda wetwakola oba ntondo ezaani nga zolina kirabika zo kubanga wanalise okumera entondo kyega natandise omumera entondo kubanga ne Francis tasobola avaayo byogera nebyebimu era ku byanjawukanya naani ebimu ku bitono ebyo nti Francis yali tamanyi na mwana agenda fuuka atya sita nerekeza kano mu bulungi n'okola kino n'oyiya kino connections n'ozireeta omwana n'akuba excitement omanyi gwe bakubira amasimu essaawa eyo yaba boss olaba era olekeddwa mabega kiri ekyatandikira no ku baddansa Texas yalimu baddansa kasita twakuba nze kimu bibiri nga fresh mugamba yogera ekigambo Texas bwe luyimba teekamu ne Texas interview te Texas manager muyiseeyo biki baddansa be basooka oleka emabega olaba abakyali bange bona batandise tukolimira ne mbagamba baganda bange nange obuyinza kati sibulina tebona nti fresh agenda ku show mwagala mugende namwe muzine mumanyikirwawo musajja bwagamba nti 14 yambala tugende aba agambye mubeere ku besi mugume buze bwe mbafunyeyo shonga yange munajja tukole ki tukole paka nabwe bakita olaba nange 14 neze nenguma lwakiri kansigale onzimbe erinnya nze stage nagivaako okimanyi twateesa ne Francis lwakuba oyo saagala mwogerako nnyo lwansonga tulina ebyatugatta ebyali ebirungi n'ebibi ne nateesa naye omwana bwakuba bwe bamubuukinga nga baagala basabye miliyoni 2 bongeremu 5 gange gambye 14 agirako nange mpitiraawo waliwo stage nga nnene bagambe nze nsookayo boyi izi natuuka nga nze DJ zateekayo ennyimba nenkuba one drop nebyo byonna n'obireka so bwe mbiraba n'essaawa zino nga sente ze wazifunye either nze yatuuka nga tabagamba nti ne 14 kwali fresh ati nze nga mugamba manager ngenda yimbamu 14 obudde ki nze waliwo ebintu omanyi kino okulinnya ennyonyi mu Uganda progress oba wakiivinze olina kyotuuseeko kati ennyonyi erasooka olinnya era fresh eyo naye tugenda Juba naye simanyi oba bannimba naye nakyo kyannuma nakuba Francis agala muleeta mu bintu bino naye alina bwe yagamba 14 muteereddemu ssente naye mutaddeko agende kane alinnye ku nnyonyi bwe natuuka eyo anyumire okufuta omusajja yatwalayo nanziza ebbali naŋŋamba what's wrong ki ekiri wakati watiwo ne manager kino ne Francis kimugambanga simanyi oba omusajja yannimba nemugamba tewali naŋŋamba waliwo kuba namugamba akuleete n'agamba ajja na mwana nenkwata ssente I paid for your ticket kuba nayagala okulaba omuntu ali behind his career nesasula tiketi yo gye nkulabeko thank you for the good work nenge eno balugamba nti bakuyambye olinye ku nnyonyi sajja eyo bambi ne musiima ogwokubiri sho yali yange nze nagifuna wano Francis tumaze okwawukana biki era neŋŋenda naye that's why ngamba ekyogere South Africa sinti njagala olinnye ennyonyi nagirinnya naye waliwo ebintu byendaba eva nga ngamba either nina empisa embi oba nina entondo oba olina ekisiraani bandimandinga bingi okitegedde ati kakujumizeyo akalala ekyannuma
Fresh Kid atuuka akola show esoose mu bulamu bwe yali Lugogo. Show nagimanyako nga tennabatuuka. Fresh Daddy kale nze nga nze idea n'ensooka nenjigaana. Nemugamba show egenda tusala nga naategeka etalabise ye yakirimu yagamba afunye omuntu asobola otegeka nemugamba kigenda tulya ate bwe kitulya omwana aba agudde show si kati tulinde nga abaana bazzeemu soma show tugiyise mu masomero basi ziyiwa abaana mu kisaawe show ebeere y'abaana naye ye already nga asimbudde obishi tosobola muyimiriza nemugamba kale show negenda mu maaso awo enteekateeka saddamu zimanyako ndowooza oba olw'okuba nali sikisembye bulungi naye tekijjawo kuba nti fresh 14 ye 14 so ekyannoma bandi awo nga posita efuluma eya show nga kwoli omutwe omukulu nga siriiko anti kyekyekyanyi nga siriiko mu butabaako nze waliwo ate ekisinga okunnoma nti balala be babimpeereza binyiiza banjagala nze mbeera awo n'obulumi bwange nze nkole ebyenkola nesagala muntu kimpeereza akimbuuza akubuuza 14 kiki lwaki biki nga totonna na kyakunnyonnyola tuka ne ngamba ekitegeeza nabano babiraba gaye yambuuza 14 gwe wampisa mbi oba abantu b'okolagana nabo be b'empisa embi Fresh Kid akola atya show esoose mu bulamu bwe nga buli luyimba lwagenda okuyimba ku show ye ng'olukola n'otabaako ku posta bakamiliyoni kwali nga bakomediani kwe bali buli omu kwali kyanyingira sinti njagala obbaako kuba ku posters mbaddengako era nange nalina show wano ku Vegas Chill Out we tuli yali successful ebiseera ebyo emabega era before show ya Fresh zi Fresh namusaako ku poster nengamba ekinnuma sinti njagala yajja waliwo ebintu bya taata byabalina okukola nga ajaswala so ekyannuma sinti kubaako naye respect eyo bandimbuuziza kale 14 tukuseeko ebadda nandibagambye munziseeko kijjalabika bubi eri abantu kuba nange nina oluyimba naye kale yanitaddeko olwa sibiriimu oluyimba lwenakola naye naye bwe saaliko natumira posta neyeetula neŋŋamba tegeeza sigwana kuba ne ku show yesoose mu bulamu sirina wendabikidde ngeragiranga muwagizi oba mu katono nandibaddemu nti erinnya 14 naye gyali oba kale mu ba others nti 14 bwongo ko bakafaananyi oba kandibadde eno mu kasonda naye ne bakapere kwe bali baani abagenda omwerekerako bonna nesirika mazima nasirika bakwekeno n'abayimbi b'eggwanga bonna kati ne ku show kimanyi sajja ne bakola press conference era nayo sajja nze nina ebinyiza nga bakati neetwayo bikaseera mbeere kyetwala omeze entondo nemmere entondo neŋŋamba kubanga labayo baba bannanne bazaddi bwe kiba nga kisobola kubeera awo kuba nkugambe kye nasigaliza kyokka mention and appreciation enasigaza nakyogeddeko neŋŋamba ekimanyi bwenfa bajja ne boogera ebirungi taata w'omwana yayinza okwogera ebirungi ku 14 nga bwe yayamba omwana we lwaki sikyogerako kati nga nkyali mulamu kubanga okimanyi nti nno buli gwensanga kawabe ku social media kawabe mu kkubo kawabe artist ow'amaanyi kawabe stakeholder mu industry bwansanga anneebaza kinsanyusa nnyo kuba kyenasigaliza naye ekyabantu nkimanyi bakyagala bakinneebaza naye tekimala ng'ate gwekikolera yakulaba ng'akulaba kyamuli Angie's Botanical Store ekitende ku Kitende Shopping Center tutambula naye bulungi nnyo kugamba nti nno ku health supplements zonna ze weetaaga omusaayi tegutambula bulungi owulira tolina maanyi mu mubiri teweebaka bulungi owulira tolina tulo n'ebintu ebirala bingi nnyo okosebwa mu mbeera yonna ey'obulamu osobola okumukubira ku namba ez'essimu ate ne Africa One Tours and Travel entambula zaabwe weeziri mu maaso awo batuukirire nabo awo ku Uganda House offices zaffe weeziri eza Africa One Tours and Travel omukyala Paula Nahamya ajja kubeerawo ng'akulinze bulungi nnyo
nnyo, waliwo abaana ab'amasomero abagenda tours weziri nnyingi nnyo, era nazo tujja kuba twongera okuzikutegeeza buli kimu kibe nga kitambula bulungi. 14K Buwongo, taata wa Fresh Kid ayina empisa embi. Taata wa Fresh Kid kyalina mululu, alina excitement, that's one. Kyalimu kipya kyayingiramu, ali mu kifo kikyamu, ali mu kifo ky'atasuubira. Naye ekirala bwe yatuuka mu kifo ky'atasuubira, buli gw'asuubira alina obuyinza ku ekyo kyalimu amwewala. Simunenya naye abeewale ng'abawamu ku respect n'ekitiibwa. Kino ekikolebwa kitwala Fresh Kid maaso, kimwongerayo ne kaliya ye. Fresh Kid kisobola omwongera. Fresh Kid ekyokugenda mu maaso kwe kiri eri Katonda. Mu music Kiri eri Katonda kuba oyo omwana ali blessed. Singa teyali blessed, yali nsobola owandiikira omuntu ne bitamanyibwa. Ali blessed 100 ku 100. So that's why oluusi kyekinemesa n'obyogera ngamba musajja wattu naye oyo omwana ali blessed. So tekiŋŋaana byogerako lwokuba nti omwana ayinza okuddirira biki kekibi tukyogereko so that taata aleme kuddamu nkola nsobi ze nzimu bali mu bulamu bw'omwana oyo bagenda mwetamwa. Kati kankubuulire nze kuvaayo kyogerako, waliwo omukyala akola ku Spark TV kamwogerekoko bamwita Joelia. munywanyi wange oyo, munywanyi wo Big Mama. Big Mama alina empisa ennungi, ayagaliza, talina taabu. Big Mama oyo twamumanya tulina Francis Fresh Kid yakajja akola interviews. Era akola nnyo interviews ku Rajiv. Abazaliza sports simanyi. Ye yajja n'atugamba nina mukwano gwange bamwita Rajiv, namugambye ku Fresh Kid ayagala mu meetinga. Netugendayo Rajiv Rupaleria. Yes. Twagendayo ne manager Francis okumeetinga Rajiv. Era nze nga bulijjo nasigala mu parking. Nga driver oba? Nabimanyire ebyo bwekyoba omanyanze. Nasigala mu parking n'enninde ebivuddeyo. Ebyavaayo yavaayo n'essimu. Fresh Kid bamuwa essimu Rajiv bamusuubiza ne basale. Serwala Fresh Kid bamuwa basale ku Kampala Payments. Ye respect yensinga okuwa Joelia. Era buli kaseera kye mugamba nze Joelia mumanyi bulungi ye yateekateeka basale. Ogwo guba mutima mulungi nnyo. Kati abantu abasinga bava mu bulamu bwa Fresh Kid nga Francis Mikinze bampisa enkomyewo nga bwe nagambye maama akomyewo. Nalina obuvunaanyizibwa obw'okunnyonnyola taata abantu ab'omuwendo mu bulamu bwa Fresh Kid. Nti bw'osanga nga Joelia kino omwana oyo buli wabeeranga nga kisaanidde Joelia amu ebimuli bye. Francis ekyo seetaaga kiggamba. Producer Lego seetaaga kiggamba yatuwa ennyimba. Badirector nga Bisanyi Magic yatuwaga vidiyo ez'obwereere. Bangi swana bamalayo naye namugamba abasinga naye ebyofunemu okwogera ne Joe kati nali ndowooza oba ku press conference ng'omwana amaliriza primary kuba sho bayituuma primary living experience. Kale kwogwo omukolo banaagamba nti nno weebale nnyo Joe ndi jangu tukulaga abantu obabuuzeeko. Yakola kyamaanyi omwana ono ofuna essomero lino eryakabiri asomeddeko. Saali ku press conference nayogerako ne Joe yayogerako nange by the way n'ennaku zino n'angamba munnange nze nabivaako kasita 14 g'omanya amaki amazima ne mugamba si kirungi nze bwe mbeerawo mu mugambo omwana kuba wakugamba kino na kino tokyerabira ono tomwerabira naye sebo bw'okasita aba ng'oli alina ekyamaanyi ettafaali eddene oyo omukulu aba tayagala abeere nga yesembereze mwana we ajja mujja kumulamu obe ng'olina sse kyova olaba omwana mujja mujja kumulamu kyova olaba owakabi bw'afuuka owakabi
bagamba kirungi okwejjako abantu be walina nga tonafuuka wakabi kuba bakumanyi tovimba we bali naye tekitegeeza nti tobawa kitiibwa yensobi yokka sikirinaamu buzibu ffe kutudda bbali kuba ekyo saakirinda nakirinda nze nezza ebbali nga bukyali nemmanya kati time ya taata kushayininga taata tasobola shayininga 14 waali 14 atawa abakabejja so nina okustepinga back nanyumirwa kyali taata naye anyumirwe yes it's okay naye tuwe ebimuli byaffe kubanga twakikolerera bw'ogamba nti 14 byakola byaggwa tetujja beera ku ekyo neze kyenakola kyogenda okulyako ogenda lya ku ekyo paka Fresh Kid bw'aba akola akolerera bulamu bwe akolerera taata we ekyo ye n'asigaza okusoma ekyo kyenasinga omugamba nno amugamba fuba nnyo omwana afune mu kino kuba byonna tubikaayana 14 njogera wakuno nakuli byonna mbyogera at the end of the day 14 fresh afunamu oyinza okuba nga kugamba tewafunamu nenga ne Fresh Kid naye akoma kulya nina gwe nagamba nagenda kumukyalira ku ssomero nina gwe nagamba mukama bulungi bino byo nino byogerako ebyobutali bumativu naye mukama bulungi nti Fresh Daddy yajja n'akiyingiramu n'alaba bwe kikola tayimu eri bwe n'atuuka kizibu Fresh okummanja ssente ze kizibu okummanja amagoba gafunye mu kyali alina taata we era nagamba mukama mulungi kanstepinga ebbaaka bwe ndeeta omulimu gwa miliyoni 3 nsabe ya 2 bwe bagampa aizulu bwe batazimpa naye kyova olaba nnyombera kiri kale nebaza mu public speech oba caption Fresh Kid gye yakoze eyaleetedde bino okuba nga mbyogerako gye bamukoledde ku Facebook ebanga speech eri ensi abanga yayogera eri ensi ku kyatuuseeko gitwali speech ku mazaalibwa ge speech ku graduation ye kubanga era tebataddewo kalaga nti bino adimini yabyogedde oba bino taata yabyogedde yes ali mu kwogera kyekiri kye nagambye nti nno leka maama we ne taata we bamuzaala musical mweyo speech babeemu si kinene kyensaba so bwe tuddayo ku kiri ekyokuba nti afunyemu oba afunamu kati mukama mulungi taata we yakirimu taata we yakola ki yakirimu ebibuuzo kati nze sirina bingi ogwange Fresh banteeka teyakuba tiyakuba freestyle tewazikola tinazikola tukuba olwa DJ Shiru teyalwakola Blue Remix yakolera Kipepeo yakolera ya nani eri etya sibirimu yakolera ate Tip Tap takitaki yali mubi nanjaki 14 tewali era yisina kyemuneya naye kyandibadde kirungi okubeera nga Francis ne 14K basiimibwa mu lugendo lwa Fresh Kid si kinene inze ekyanjawula ne Francis babiveeko waliwo yagambye naawe wotulo walyamu Francis olukwe gwe nze n'omukuba ekikono yagala weddize enkasi naye nze tebamanyi lwaki nayawukana ne Francis yensonga lwaki saavaayo byogerako nnyo mawulire bannoonya nnyo kuba ate awo byali byamaanyi nnyo 14 yayawukanye ne Francis naye nagamba for the respect kankireke ane ku bye nayogerako ebitono bwe mba nayogera bye nasirikira bye byali ebingi oba ebyatwawula byali personal nebyo byenkugambyeko ebimu nti oli mukinnya omuntu alinga akuyamba akuweereza omuguwa togutuuka ate abali emabega balaba akuyamba kumba alina eddaala gwokimanyi talikuwa ebintu bwebityo nogamba waaye kanstekinga ebbaaka kyeyakozeeko nkikole kati Francis okwawukana kwange naye namulekera omwana senenvaayo so saamukuba kigwo wabula bubeera wotasiimibwa ovaayo kyenakoze mu positi esooka kati bo ne balaba nga kirabika taata ne maama n'abasigadde kireka nabo baalaba 14 kavuddewo kirabika
nawe bafunye omwaganya tebigenda tambula bulungi leka omwana tumugyeyo waani ewa Francis kati ekyo saakiriimu bo bwe balaba nga 14 kavuddeyo osanga ne kye baali bafuna gwe wasooka okwawukana ne Fresh Kid yes ze nasooka okwawukana ku Texas Francis n'asigalayo yes ebiseera ebyo n'asayininga ne Joey Landa Joey Landa yali nga ne Fresh Kid gy'alinze nga navaayo dda okitegedde naye ng'okyamuwandiikira no era ennyimba ze nasembayo okukola mu Texas era zaali ezo nenvaayo ziramu omukolera nga family ekuyise ng'afunye management empya neŋŋamba why not osanga obutakkanya bwe mbadde nawe bwobadde na Francis tebakyali naye ate we nange weŋŋaana okujja mba nkoze entondo so ate bwe baddamu abantu ne bandaba naye baga no 14 yakiyiye so ebitosobola biddamu nnyo naye bwe nakomawo ne tukola nali nsuubira nti kati bendi nabo bamanyi kati bategedde omugaso naye kyekiri kyenkugane taata yafuna excitement nekirala atya okubeera n'abantu abalina authority ey'amaanyi ku mwana we kuba abatavimba mu maaso gaabwe nze amazima gatugamba Fresh Daddy talina kyaŋŋamba nga Fresh waali awo ogenda kumpabula anti Kid ye muyimbi ate nze amanyi kyemmuwa tinze agamba kakati nze just kyensaba Fresh akyali mwana muto nawe mba sinza amuwandiikidde oba sinza amwongedde ennyimba nsaba Mukama mwongere hits ezisobola omubeezawo paka ku myaka 18 kuba bwe kitaba ekyo n'agwa kati agenda tuuka myaka giri gy'okwesalirawo nga takyalina wajja ebintu nabigambanga ne taata we nga mbimugamba nnyo fuba okulaba ng'omwana omukuuma at 18 nga ateeka concert ya Old is Gold atandika okwekwatira amasimu naye bw'agwa kati zibe ebimu byasinga okumbeezaawo ngamba kati kamunjire nga muwandiikira nange erinnya yange libe nga likyaliyo n'omwana asigale nga kwali kuba taata zo sente azeetaaga erudda nali simunenya kuba omanyi okuva eruweero nojja e Kampala ng'omwana sita ovudde mulimu gw'obadde okola omwana olina omubeezaawo tolinaawo omulimu eno e Kampala biba bizibu nnyo so sente aba azeetaaga so kiri eri gwe obutamudimandinga nnyo sente ne Fresh Daddy yakola ku sente awo n'akola ne saaluuni entindo awo n'afuna abakyala awo owaayi kyemanyi saaluuni ye ekyaliyo simanyi naye kyemanyi ekyaliyo kati omanyi bw'oyogerayogera lumu naye ekirala ekyanyiiza ekyannuma Fresh Daddy bino byonna byonna nno ebyannuma Fresh Daddy nabigamba dda maama wa Fresh yabimanyi kuba yetubondinga nnyo kati buli wambuuza 14 lwaki okiri mugamba amazima agaba galiwo Fresh Daddy yafuna ku Saga gye mwamanya amusibyeko awo akaana mbusimanyanga akasobeza simanya biki kaana kato sala bamunoonya tebyo nabiyingiramu nnyo simanya byali bituufu kati engeri gye byaggwa newo byogera tekirina mutawaana kati bwaba yakuyita obeererewo yakuwulira amazima nti ekyamazima nakatunuza mu mbuga ya Sitaani naye tulwane omwana yalina byayisaawo naye ng'ali mukozesa brandi yani ya Fresh Daddy of which Fresh Kid naye abigendera nayingira mu nsonga ezo lwa Fresh Kid wadde sirina kyamaanyi kye nnakola naye buli munnamawulire akimanyi abaakubanga essimu baali bakubira nze nali wa Fresh Daddy okumala wiiki nze ntwala omwana ku ssomero nze mukimayo Fresh Daddy amayinje gye yali yeekwese waali wala nnyo nga n'essimu teziri adduseemu ekyosi kimala nze ayogera naye naye bwe bijja kuggwa ne mbirwana neekola ekitono kye nali nkoze wadde kyali kyeka tekisaana oba kyali si kyamaanyi eri sayidi ye ne kiggwa naye omanyi lwaki bagamba nti nno etasiima ebulaagiwa oba okusiimibwa kikulu natuuka ne nfuna obuzibu bwefaananyiriza bwe bumu nina omwana gwe nnyambako era naye nno muto nga byogambye nti nno nze oba muzeeye gwange asa abaana nze nkimanyi balimu emikisa okubayambako si kibi omwana babita Princess Adrian naye tiktoka naye yesinzaamu obuninga 10 ku 10 oli tijje kulo ow'ekkatala ye nze mukwasaganya mbeera naye waka so Princess Adrian
taata wangamba tushutinge tuba tushutinga side ze oba ntinda nerabidde nayo tuba tushutingira mu kifo ewali crime scene waliwo gwe baali bakubiddewo tteke zino ez'ababbi ne batukwata ebyekiyaayo awo ne batwala ku poliisi awo Old Kampala kati munnange mukyala wange ina mukyala wange agiragira essimu anoonya basobola okukubira ga 14 alina fresh daddy nga kwa fresh y'omunene mu ggwanga yaŋŋamba kubira star superstar yaŋŋamba yakubira fresh daddy yamugamba nze engeri gyendi sita engeri gyendi ow'amaanyi bwe najja mu bintu bya 14 bijja kweyongerayo naye ekirala engeri gye nakolako ku musanga edda biri eri eby'omuwala by'eggambye byaggwana n'okuggwa nafuba n'okulaba nga fayiro ebeera closed ne bakola n'additional statements poliisi yali eyo ku lw'e Masaka eyo gye baagutwala omusango nga buli kaseera neewuubayo yagamba mbu atya okujja ku poliisi ya Old Kampala lwansonga alinayo ku omusango gwe yakola guli ogwaggwa n'olw'ensonga eyo tasobola kujja kitegeeza nti yali guilty va ne ku ekyo munda muyakkiriza ati va ne ku ekyo yandimugambye ekirala nga si ekyo yose excuse ku kyali we yakubeererawoko kubanga ne guli gwagambira walimu ng'aguvuunuka yandimugambye ekirala nze fresh daddy saakimugambira saakimulaga nekyannuma muli nenga naye oba nze yalina abantu abakyamu yandimugambye kale ndi wala n'ekyokubeera ng'olina erinnya tekikulemesa kujja bakamiliyoni nga batambudde ne bakola kale kulwa 14 jangu wonali sirina musango kubeera namala nenvaayo era bakyali bange abali rio bajja ne twogerawo ne biboogedde ne balaba 14 kebongo soli bambi twali yabadde ashootinga tulabe videos yabadde ashootinga biki nenvaayo naye ekyasinga okundisappointingamu eyo saga nti nga talina budde bwo awo saana bbaawo okitegeera nti biringa ebitono tebirina makulu naye ku muntu ategeera mu mpisa ez'obuntu okimanyi nti nno okusisinkanya olunaku olwaleero naye singa bagamba nti bakutte tekiŋŋaana kujja kugamba yi musajja wange nayogerako naye byeri nga talina taamu buzibu ki olwo bankubidde ku ssimu naye naliwe sirina mu kasente kagenda kujjayo kukuwa bbeeyo nzija nenkulabako naye nga twamitinga lumu naye omuntu gobeera naye day to day bwe mugenda ku show bwe mupanga kino bw'akola response eyo kyammalamu amaanyi akitegeeza wali wagambye wenakubuuziza nti taata wa fresh kid ali kinoga nti just ali excited nti en excitement yemutawaanya naye ate kati ku kino kitegeeza alina omutima omubi tugende nakiri ekye-excitement ana excitement wanegiramu guno guba mutima mubi sita banda bwe batya ate ngende ku poliisi nzire mu kwewuuba 14 kino 14 kiri ng'ate yinyonnyola bagenda kundaba enkyanga nina okugenda ku show mbakube kyonna kiddayo awo ekyo saagala kyogera bwe kyogambye just eba excitement nti ndi wakabi naye bino byenjogerawo kati biwe abalala ekyokuyiga bw'oba n'omuntu kimanyi okubuuza nti mu byonna by'olabye oyizeemu ki? Nyizeemu ebintu bibiri. Kyenjize kyange ekyokubiri kyabalala. Ekyabalala bw'obanga n'omuntu alinga 14 kyabayagala just kumulaga nti osiima kyakola. Kyekinjagaza maama wa Fresh, kyekinjagaza mukulu we ne muganda we Pauline omuwala. Kyokka kyabayagala. Kyekiri eky'omuzadde, omuzadde just kiringa okuva egy'ovudde n'owo omwana ekyokulya n'atambula n'agenda. Yes, buvunaanyizibwa bwe okumuwa. Naye bw'atagamba nti neeyanzizza nnyo kikumalamu amaanyi agamwongera. So, eno interview ngikoze n'abalala bakirabireko. Gw'alina omuntu alinga 14 ne waba ayiwawo omubiri atya. Sooka olaba kuva dda aguyiwawo oba alina kyabala. Bw'omanya ati n'okuva dda bw'atyo musiime kalaasi. Kati ze kyenjigamu nga nze omuntu. Inti 14 kyokola tokirekera awo. Badde mind kyoyigamu nti 14 fa kubikwatako. Ye yensi beba abantu
just nchogerako lwa nsonga kinve ku mutima naye biba abantu singa gerako macha tijje kulo wekatala gwennina naye nakola kyekimu kati mba nkisuubira naye ku fresh byonna bibadde bipya kati nkirabyeko so nkisuubira era nkigamba n'omulala nti kisuubire akadde konna kijja kuluma omulundi ogusooka nga nange bwe kinnumye naye tolekera oba olina omutima okugamba nti nonze kaakati ndi promoter oba ndi manager nteekamu omuntu ssente muteekemu ng'okimanyi asobola okwefuula ogusooka kigenda kuluma era bw'eba si calling yo tojja kiddamu ne bw'eba calling yo kiddemu naye ng'okisuubira nti Katonda ne bw'agenda tekikyannuma tekikyanyiiza kati mbunga kintu kati nga mbunga nnuma nnyo olaba fresh dali akola ekino nakino nakino kati ku mupya kinnume abantu ogenda bafuna bye bagambe nti 14K bwonga agamba nti yawandiikira Fresh Kid hits ne zikuba lwaki taziyimba lwaki taziwandiika ye n'aziyimba naye ne zimukubira n'ayitawo n'alema okwesiba ku mwana w'omusajja n'abeera ku mwana buli kaseera abeera ku mwana ate kino yageze South Africa ngo tolina wegomba bavubuka ba Wizkid baani naawe n'ogenda n'obalaba simanya nempandiika kyokka goziwandiika goziyiya kati olaba ekyo ekintu gino tasobola ziyimba ate olaba ekyo ekintu guba mutima gwa muntu nze munange omutima gwange ekyo ekiri kye naggambye bwe ntyo tera tekijja kunvaamu tebajja kinzijamu nti nze natuuka mpulira nnyo emirembe nga ndaba omwana naddala abaana ndaba omwana ali ku stage alina kyakola kiri musanyusa abantu kyakabi bamupraisinga nga ndi back stage bwe nti mutunuulidde enzinze emikono olaba tica kye yali akola nga abali ku America's Got Talent ali eno asanyuka alaba abaana bali wali bazina nze munange kyekisinga okumpa essanyu dhaninze mbu nga ndi wali nga gwokikola zinkikola business wise kisobola n'ovaamu ssente bw'osanga abantu abategeera nga bokolagana nabo musobola kikola kuba tica kimanyi eyo business alifunamu kyokka ate abaana bamuwa byonna ne respect bagimuwa kati eyo calling yange kuba nali nnyimba ne Fresh bwe yajja natandika okubeera nga ayimba nga muwa mpulira kimpa emirembe nga njagala nnyo otuula omuyizi ate akaddako akakabi ng'olina omuntu awo gw'ozimba okitegedde njagala nnyo okubeera obongo behind someone bwe wali ngambe ate saagala kuvaayo mangu banjagala babuuze naye okitegedde kyekiri nti nno Fresh Kid yali kati South Africa otini ndi eno egamba agenze asanze DJ Arch ngambe nini wali jasimbu njawulira wali nga bagamba nti oyo no mwana 14 yakola bati ne bati kyovola Arch amusinkanye ngambe awo nkubyewo wini kimmala so tebagenda kundimandinga nnyo kujja nyimbe enkola ekya era ye advice gyempa ne balwayita abamu olina okuzuula kyoli ekituufu kubanga lwo balwayita nga sitanyiga nabangi nagala lwakisibyekolera olina okuzuula kyoli ekituufu waliwo lwayita naye nga ne calling y'okuyimba agirina 10 ku 10 mudra yimba kuba endongo yo ne kalo kasiita muwe ne waliwo yesebumanyi lwa Fiki waliwo bannesiimu nabo bawandiisi waliwo baproducer bangi ba Dr. Brain nakuba naye ayimba naye bw'okizuula n'omanya nti nno ndi muwandiisi mulungi kyekimpa emirembe nawirako ne Andre ng'agamba ye nesho tayagala ziyimba ayimbirako bakyalibe kati Andre producer ate writer concentratinga ku ekyo kyebalize Katonda kyenyumirizeemu kijjeemu business towankawanka nti kati bw'ekifuula business otandika okusaba ssente z'okola ki z'oyagala Fresh Kid yakinjigiriza nemanya kino nkiwuliramu nnyo emirembe that's why ye wadde example ennene ye wadde mba simusaba ssente naye boy buli mwana ajja mujjako ssente kimpa ssente ate nno bisiriwaza bitya anti obeera awo singa bw'okola nabo si bankwe oleeta ofuna omulimu ga $3 million n'otwala Fresh Kid n'ayimba ng'olinako emu
Yonopowa wali. Nopowa. Obongo ne butandika kuyiya kyekidako mukumbire mu katale. Nenga ova ko share million yemu gyofunyeko ina share million 3 olinako emitwalo 8. Ogenda okudde wakanga mama w'abaana alina omugaati. Okanya just kuyiya dani go kubeera ku stage champanye emirembe. Just lwakuba bena akikolera. Bo teba bali ba mitima mibi. N'ekirungi kati bo kizuula ekyo kirandika okufuula comfortable. Nogamba nebino bisoboka mbere no audience oba mbera backstage nenga mayini naimwe atano gano nekimanyi oyo mwana gwe mbagamba tijje cool owekatala ku TikTok siri mu videos naye amaloboozi gange mwegali kuba yeka yalabika mu kamera ne maama we maama cool yamuyita maama cool wanji maama biki naye nze oluusi nzanya characters ez'enjawulo nenga njogera nenda bagamba Sina beera mu kamera. Okitegedde. Nabeere. Abasinga tebamanyi na Jeff Chiwa. Gwe kimanyi kye kintu nange nali nkyeyegomba. Jeff afaanana atyo. Niwo osanga abayimbi abamuwa respect. Respect. Ti wakubira. Saazi nabakubira Pinky n'amugamba Pinky nina show ajja. Ne maama nibo okubira Fresh Daddy n'omugamba nina show ya milioni 2 jimpe. Alaba nyingi. Bibi byenkomplaininga. Olemesa family yokuba obulungi. Nyingi zo zonna ne banja wano ne banja yali ate okugamba ozitwala. Kale tamale Africa One Tours and Travel mu kibuga wenyini wakati ku Uganda House ate ne Angie's Botanical Store. Ekitende togere kaseera we walinga ne Fresh Daddy nga ne Fresh Kid wali. Ogenti wafunanga amasimu ng'oleeta emirimu biki. Paka kati. Nesimanyo baku tagenda kati kukola ntondo. Ng'ovudde ku ebyo byonna omanyi ebintu ebitunyiza mu nsi bitono. Yeah. Oyinza okuba ng'oleeta emirimu gya Fresh Kid ne weerabira ne Fresh Daddy muyimbi. Abakubira be batakusaba muyimbi. Agenda okulaba nga yitomulaba onaganga nti ono angasaaki. Olaba omanyi lwaki oluusi abantu bamunyiigira mu byakola. Kyalimu ali nga omanyi Joka. Tali serious nacho. Kazanyirizi. So nga tomwana ekyo kiri serious. Nti oyo gasobola n'omuyita kale nga waliwo agambye nti nno 14 kuba washows era paka kati nzifuna olina ga 14 naawe ngenda kuteekako ne Fresh Daddy mwenna baagalako. Fresh Daddy ng'agamba nze sijja yimba. Tayimba naawe. Jukira si talent ye. So alina kucheka kanyo okwekazoogwe abalina kwekaza nnyo kati kimuwa obuzibu. That's why tabira ku stage kuba si muyimbi kyajja ne kikwatayo kisima so demand eyo bwejja oluusi wana otukubemu era abali bamulabeko bamumanyi bwa performing ku stage oluusi ennyimba ng'azeerabidde si kintu kye so ekyo tekisobola. Lwaki tomuwandiikira? Nali muwandikiddeyo oluyimba kyewuunyisa. Akubeera ennyimba ze era ozimanyire namukolerayo oluyimba era kuweereyo. Baluyita mafaranga. Simanyi ku YouTube gye luli mujja lulabako olwenze nali muwandiikira. Twali mu studio ngamba. Toti nkolerayo oluyimba tuwandikeyo lero iki. Emugaa tukole ate ebyange biggwerawo. Ne mu oluyimba luyita mafaranga. Sente zaabula mafaranga kubanga zaabula rupiya. Katimba labula mafaranga rupiya nga nawe omutera mu gundi yennyini omutera mu mudigido gwe nnyini neera nengezaho okubeera nga kuluna namukubyamu obulaapu naye eyo si nsonga yamanyi eyinza kuba nga agamba nti nno ng'emunyiiza sigisuubira. Akasembayo mu Fresh Kid olugendo lwe kuba kati music wali naye n'obulamu enabutambuza nti just in case music oba muvuddemu asobola okukola ekirala yajoininga secondary Hana nsooka okwebaza Honorable Minister Nakiwala Kiyingi era mwebaza okutuuka n'alaba amazima kuba teyasooka galaba bato yali ey'amaanyi nnyo omwana tayimba naye mukama mulungi nti kati essaawa zino tamuva ku kido ndowooza alabye amaanyi ga talenti amazima agafunyeemu nnyo n'okulemerako kwaffe akufunyeemu nnyo era ye yamufunira basale eya Hana
International School. Era Fresh Kid musajja mugezi nnyo nti ajja kukola bulungi. Era buli lunaku mwagaliza emikisa ne blessings. Ayogaye mwana mutale atali blessed. Mwagaliza omulaba nga ne mu Uganda taliimu. Wa Uganda sinsi nnungi kubeera mu bitone ng'ebyo. Oba abantu ababa byetoolodde nga bw'okitegedde. Asa n'oba mu nsi nga Nigeria. Muli nagambye owe South Africa singa tavaayo. Namulabye ne Zaine nga singa zali amuteekako mu masomero ge. N'abeereeyo n'asomera eyo nga bwakuba endongo. Kuba endongo ye eri professional teri mu kikono ng'eno. Era wali abantu abasobola omuyamba okusukka ku kyali. Ne bw'aba yakomyewo wano saba Mukama blessing ne taata waamuwe amagezi n'okutegeera omwana yeeyongereyo. Ye ng'omwana kyali wange. Kati ogamba Zali okutwala Fresh Kid ne taata abagenda kuguddayo kusomero abagenda kubeerawo ani manager alina okuba kumpi n'omuyimbi naye bamuzaayo ng'asoma adult education so manager taata akuva muyimbi kukido tomanya akuba kusalawo kwe n'ekyema tasobola kugaana tasobola kusuba chance ng'eyo abatawo aba akoze okusalawo okukyama amuleka n'agenda n'asoma ye Fresh njogera naye wekisaanidde era namugamba ng'agenze kuhana namweza voice note ali ngenda mukubira ne mugamba Fresh ogenze kusomera eyo naye manye nnaku yo ali musajja munaku ali musajja wa baba ogenze mbaana baba bede abana babede tebafaayo tebeefaako gwe soma nasooka noonyereza ku ssomero eryo sijja dyogerako nnyo naye waliwo bye nawulirako ebiri mu ssomero eryo ebitaali birungi ku sayidi yange byenasinga okugamba Fresh weewale kino weewale kino weewale kino kuba faili yayo ndiyo wala okwegaggasa olwokuba ofunye show n'ekirala faili yaye etwa affectinga oba taata tatuwadde bimuli oba atuwadde 14 sina bwe nkivaamu ate era success ye ngifunamu ne bwe mba siriiyo naye so nali mukuutira era mu kumaliriza okwange nze njagala nze nkozesa omukisa guno okwebaza bonna ababaddewo mu jjaneye besobola mmenya naye nze mpa nnyo ekitiibwa bwe natandika nabo nga Badman Records producer Lego Kimuli Akram 246 yali amwambaza yamukubye ebikumba ebyo ne bimubrandinga bulungi ye yayiya ne kaddulaga ak'oku mutwe Akram Fresh Zukirawo yali alina ebigunda nga bimusumbuwa nnyo abe tumusala enviiri omutwe gulabika bubi Akram n'ayiya kaddulaga ako respect wamuwa brandi wapa kati kwaki namulayo ne South Africa ngera akyakambadde respect olina ogidiza omuntu oyo ne nebaza ye Francis akimanyi big up bakuba gwe ebyange nawe issues z'amaanyi nnyo ezo teziriggwa ntalo za Palestina ne Israel ezo teziriggwa naye abe gyali kasitaba nga ali bulungi nange ndi bulungi ne nebaza omukutu guno gwe tuliko extra digest mugoba nsonga oga big up on yourself nkulabye kuva ku day one mwami Ibrahim Mukasa yonna gy'oli yemmwe abasooka okumanyisa Fresh Kid ensi eno ennyo era bo buli kyenjogera bamanyi lwaki Fortune balina omuwa ebigoli bye buli kimu bakimanyi era nkwebaza nnyo Ibrahim Mukasa gy'oli weebale nnyo weebalire ddala ezimu ku interview za Fresh Kid ezidde ezikyasookedde ddala za Ibrahim nakato tekatereera bwati bwe tumugamba owaaye kati Fresh tereera mali bwalina wano kwegamba yali kaso y'amaanyi ndowooza interview yasooka n'akatambula yali takalina dulaga gye nkugamba gye twamutandika omuwa ku mutwe Ibrahim alina interview nga tagirina ku mutwe so abantu ng'abo mbeebaza ate bwe njogedde ku Ibrahim kansembyeyo kano 14 nina yannange zijjukira interview Ibrahim gye twali tulina okukola oga simanyi oba ogijjukira yali erina back Badman Records nga mwagala nze nga munjagala nkole story engeri gye mpandiikiramu Fresh Kid ennyimba studio bwe tubikwasaganya byonna ne mungamba nzije ne Fresh ewa Lego ne tukola program nga ne Francis agimanyi disappointment gye nafuna enkeera nga nina okujja n'omwana nakubira manager ng'agenze n'omwana alina gy'amututte naye nga yabadde akimanyi ne mugamba manager onkoze otya
Ibra ninzo lode batusedda ku studio nga nazuuka na late nangamba gwe toli serious onombe na serious omwana ojja mufuna wandikedde n'onkubira ne ngamba yi kwa twali tubeera kumpi naye ne mugawa singa kala yankubidde oba najja nankima najja ku interview Ibra ne bambuza noga fresh kid aliwa ngalo tomanja nasina wembi banyonyola kuba babo bali shuwa omuyimbi oba naye katukole tutya tukole kati omanyi kale tukole nekikita kigenda vaayo kati tukole ne toswamu kubira najja yenzire bwe nekwera ku Francis ngayisemu naye Ibra bambi ne oga bangamba 14 tukole naawe awo nanne nsite nategeera ne tukola nali nyambadde ne ka outfit kafaanagana tukola ne legawo mu studio interview negendayo yansanyusa kuba nti kugambi kuva dance kati nga byensigalidde ebyo kusiimibwawo so abantu ng'abo bonna mbebaza okubeerawo mu jjane mwebale nnyo mwebalire ddala interview eno sigikoze kulumya muntu wadde okukosa wadde okuvoola naye ebiruma omuntu byogerwako bannange buno si busibe kati ate nfe n'ekindi ku mutima kyogerweko abalala bayige ensemanyi kale bwetutambudde bannyabo ne bassebo tubadde ne 14K Bwongo mastermind eri fresh kid ebiseera ebinaddako tomanya ensi gye yeeyongera tujja kwongera okuwayamu naye n'abalala abalinga ye ababuuliridde n'abasuubira okubeera nga ye ebiseera ebimu mukole nga mumanyi nti nno butinitini bwe buvaayo buswazi mu ngeri emu oba endala nze Sesanga Batte the Great Extra Digest mugobaso